Mikwano gyange mmwe abeekumira ku Yugi Updates TV mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Bwe njogerera Sseggirinya Muhammad omubaka wa Kawempe aziddwayo e Nairobi. Ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza, aziddwayo e Nairobi. Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange gwe eyeekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV yonna yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Gwe yenna atanaba kusubscribinga kutegeeza nti nno muganda wange genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, sobole okuba nga tunyweza amayengo ga channel eno, omukutu guno gusobole okuba nga gugetinga viral gwe muganda wange ali eyo. Baganda bange abali emitala w'amayanja, abali South Africa, abali e Nairobi, abali e Qatar, abali Oman, abali Saudi Arabia, abali e Canada, abali e USA, abali e UK, muna nyongera okubalamusaako nti mukolera ddala omulimu gw'amaanyi baganda bange okubeera ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mwebale kuuma mayengo gano gabanga gabulikika ne gatuuka mu matu g'abantu muganda wange gwe ali eyo ampuliriza. Olunaku nga we nabagambye nti nno Muhammad Sseggirinya akutte ekkubo ne bamuzzaayo mu ggwanga erya Nairobi asobole okuba nga yeekenneenyezebwa. Nga bwe baatugamba nti bageramu wamu wiikisi 3 asobole okuba nga awummulamu, naye abasawo baamukubiriza obuteenyiga mu mirimu gy'amaanyi gwe mukwano gwange ali eyo. Ne bagamba oluvannyuma lwa wiikisi 3 ajja kuba akomawo, tusobole omumonitalinga, tusobole omukolako reconnaissance, basobole okuba nga bamucekingamu balabe embeera ye butya bweri eyimiridde etya gwe muganda wange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kaakati nno bwe njogerera Muhammad Sseggirinya nga aziddwayo mu ddwaliro okusobola okuba nga yeekebejja. Jjukira nti no yali atugamba nti asuubira okukolayo ka Thanksgiving party singa bino binaaba biwedde ng'amaze okuceekingibwa bulungi nnyo omutwe biki tagenze tino lwakuba abadde awuliramu bubi oba lwakuba nti embeera embi, okuggyako omutwe gwokka gwe gubadde gumulumalumamu akati, naye nga agenze mwabekebejje basobole okuba nga bamwekebejja. Abasawo nga bwe bagamba baali biseera ebyo baali nga bamugya mu ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi, oba okyajjukira bulungi, nga bamusiibula. Bamugamba nti nno bagenda kubanga bamukolako monitoring oluvannyuma lwa wiikisi 3 balabe embeera ze bwe zinaabeera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kati nno kano akabanga kabadde amaze ng'ali waka ng'awummuddemu, abasawo bagambye nti nno kati kano ke kaseera okubanga Muhammad Sseggirinya tubeere nga tumuddamu tumwekebejja, tulabe embeera ye weetuuse, embeera ye eyimiridde etya gwe mukwano gwange ali eyo. Naye nga yatusuubiza nti wanaakomawo nga wiikisi zino 3 zibaamuwa ziweddeko, agenda kubanga ajja kubanga akolewo ke bayita Thanksgiving party, yeebaza abantu abamubeereddewo mu bulwadde. Jjukira Muhammad Sseggirinya yakwatibwa omwaka tugwajjukira ogwali ogw'ebijambiya e Masaka, n'atwalibwa mu kkomera wamu ne Ssewanyana gwe muganda wange ali eyo gye yava n'avaayo n'ebirwadde, ekirwadde ekibadde kimubala embiriizi ennaku zino gwe muganda wange ali eyo, n'atwalibwa e Netherland, eyo gye yava, n'atwalibwa e Nairobi mu Aga Khan hospital gy'abadde awenenemba n'ekirwadde ekya kansa nga kimunuuna gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Naye yayongera okwebaza abantu abamubeereddewo n'abakulembeze b'ekibiina kya National Platform okuba nga babaddewo naye obutamusuulirira nga bamulambula bamujjanjabye gwe muganda wange ali eyo, nabona bonna abawaddeyo obuyambi okuba nga muganda afuna akuba ku matu, monna abadde agenda mu maaso n'okuba nga abeebaza. Yasinziira ku mukutu ku media platforms n'agamba n'akongolawo bonna ade bamanyi nti Sseggirinya tagenda kukomawo, abeegwanyiza entebe ye abatandise okugiramuza n'abagamba nti muswadde nnyo, Sseggirinya nkyaliwo nnyo era ngenda nkuba ku matu era amaanyi ngafuna, ngenda kuba nkomawo mu kifo kyange, abantu bange ab'Ekawempe era munninde munneesunge, ngenda kukomawo na nkola mpya gwe muganda wange ali eyo. Byali bigambo bya Muhammad Sseggirinya ng'agezaako okutwambika nti nno oluvannyuma lwa wiikisi 3 ng'amaze okuba ku matu ng'akakanye bulungi, agenda kuba ategekawo ke bayita Thanksgiving party. Yeebaza abantu abamubeereddemu, yeebaza abantu be bazze atambula nabo abamugumiikiriza ebbanga lino lyonna, n'agamba okuva emwamu lona n'agenda ku bufuzi tabaweerezza nga bwe yali asuubira, tabaweerezza nga bwe kibadde nga bwe kirina okubeera, naye mubaddewo ne mumulwanirira ne mubeerawo ku lulwe. N'agamba nti naye
mwebale nnyo nange ngenda kuba nkolayo kapate ak'okubwebaza abantu bange okubeererawo omuntu si kyangu naye mumbeereddewo gwe muganda wange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Watu Muhammad Segirinya waddizzwayo e Nairobi okubanga abasawo bamwekenneenya gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nkutegeeza nti nno muganda wange yeekumira ku Yugi Updates TV wobeerako twerabira kintu kya kusubscribinga bamugera ne mukyerabira baganda bange. Jjukira nti nno channel eno tennakuzibwa kubanga tusobola okubanga streaminga live videos gye bujjako mu maaso awo tugenda kubanga tustreaminga tubaweereze live video. Nabagamba channel eri baagibba gye twali tubaweerezaako ne kakati ng'emwakuze eri munyambe neno tugikuze baganda bange tusobole okubanga tubaweereza mu mikwano gyange bannankyukakyuka abali eyo. Mbaagala nnyo kimanyi bwe mutali sobola kubeerawo mwebale nnyo mulimu gw'omukola ogw'obutawera okubanga mutuwuliriza mukolera ddala omulimu gw'amaanyi nnyo mutali tuba twogera ffeka tuba twogera na mpewo kibi nnyo okwogera n'empewo nga temuliyo naye buli emujja mu comment section mmanya nti gye muli oli naaba avuddeyo ng'anvumye buvumi era mmanya nti naawe gy'oli era mbeebaza nnyo okubeerako mmanya nyina abantu benjogera nabo eyo wabbali yesimanyi emitala w'amayanja luda ne baganda bange mbaagala nnyo mbasiima nnyo ebigenda obubi bijja kuba bitereezebwa mu maaso eyo muganda wange gwali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mbaagaliza weekend ennungi.